MAKINDYE Museveni aziguddemu alese ensimbi mpitirivu nnyo okuzigabira bakansala ba National Platform okulaba nga abagula mbu bagende mu State House basisinkane abaswaze President Kyagulanyi ne bano baganye bagambye bo tebagenda kusisinkana General Museveni era bamugobye n'ensimbi ze gwadde baziwadde ne bamugamba zizzeeyo emisinde mangu embooka enyose bamututte kiyumba anaagwa bayo mbiri okukakkana ng'agenze ku poliisi kwewawaabira nti nno ngobye ne SENTE ate nezimane zingwako. General Museveni binadda bikozesa nnyo kuyita bakansala ba National Platform okulaba nga abateekamu ebigambo bye n'okubajja ku mulamwa gwa National Platform okwekalakasa okujjawo geno okumujja ku ntebe naye baera MAKINDYE asanze balaba ng'era bagezi nnyo kye bamutuusizzaako alifa kirojja kankutwale MAKINDYE obyewulirekera naawe obyerabireko bakansala bano abakambwe abatanywa guteese batutte General Museveni n'obusente bwe ne bagamba tebali musisinkana tamala biseera MAKINDYE oba akulembera kanso y'MAKINDYE nze nga sipiika w'MAKINDYE oba atwala akulembera kanso y'MAKINDYE nawulidde amawulire agamba mbu waliyo bannange abali mu kanso abagenze okusinkana Mwami Museveni naye nze kanso gye nkulembera nkakasa neera nkimanyi bulungi sinnafunayo mawulire gonna agaŋŋamba mu bannange bakoze eki bagenze okusinkana Mwami Museveni neera neesamba kintu kyonna neera wanaabaawo memba wa kanso gwe tunaaba tutegedde nga ye namunigina agenze okusinkana Mwami Museveni nja kujja ŋŋambe bannange bagamba ono yagenze naye nze sinafuna notisi yonna sina kye twafunye waliyo okuyita olukiiko lwonna naye mpulira oluvuuvuumo waliyo mu bbanga eritali awala abagenda okusinkana naye ffe tukyali soli tuli wamu tukyatambulira wamu tetunafuna naye tetugenda tekirowooza nakyo ko kyonna kugenda kusinkana nakyemalira oba Mwami Museveni tugenda kuweereza buweereza bantu neera tuli wano tulowooza nsonga za nguudo abantu ab'MAKINDYE abamenyebwa amayumba gaabwe mu nsonga za nnaamu bye tulowoozaako se by'okulowooza ku kusinkana Mwami Museveni si bye tulowooza tukyatambulira wamu olwa ebigendererwa by'okununula eggwanga by'okulaba nga tutambuza eggwanga mu mbeera ey'amateeka. People power, our power, our power, people power. I'm by name of Rubaranga Charles, Division Urban Council. I'm the head of the council in MAKINDYE Division. I'm here on behalf of honorable councillors from MAKINDYE Division. We had rumors circulating around different medias or social avenues about some councillors who have convened in small meetings to engage the dictator or the so-called president. We, as the honorable members from MAKINDYE Division, the honorable house of MAKINDYE Division, we distance ourselves from any meetings, from any engagements that are secret, that are privately arranged, such that some honorable councillors can arrange themselves to meet Mr. Museveni for their own benefits. We, the honorable councillors from MAKINDYE Division and across Kampala, our focus is to see that we serve the people of Uganda. So we are cautioning every leader who has the mandate of the people to move on the mandate of the people, not to engage in any meeting in whatsoever, who called it in whatsoever, whether a friend, moreover a relative that has a sense of meeting the so-called Mwami Museveni. We are not entertaining that nonsense. So as the head of the council, if that arrangement that we get any notice and we get to know about it, I will inform the members of the council and they will take any action in accordance. Robert Charles, the Speaker, MAKINDYE Division. People power, our power, our power, people power. N'olw'ensonga eyo twagala obategeeza bannamawulire n'eggwanga lyonna ffe ng'aba NUP tetusobola kukkiriza mbeera bw'etyo kubanga egenda mu maaso mu kitundu kyaffe era nga Right Honorable Speaker wabategeezezza bwe tunaazuula omuntu yenna nga wa National Unity Platform nga yeenyigidde mu meeting ng'obwo tujja kuvaayo tutegeeze ensi
n'ekibiina tubategeeze nti ono munnaffe alidde mu nsi ki olukwe. Era bakansala nga tukuŋŋaanye wano nga tukulembeddwamu Right Honorable Speaker tubategeeza nti ffe okubeerawo kwaffe kwa kuweereza bantu wabula n'ekibiina kyaffe era njagala tuve wano nga tuyozaayozezza pulezidenti waffe omwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine amazaalibwa amalungi nga tumugamba yogayogera ddala sebo Your Excellency. Happy birthday. Amanya gange nze Nasali Shamim kansala omukyala atwala ekitundu kino kyennyini kyetuyimiriddemu ku Gombololano MAKINDYE 2. Ntwala omulanga gwange era nga njagala otegeeza bannayuganda abo baatusaayo ng'era amawulire gabadde ga trendinga ku all media platform nti bakansala bagenze okumiitinga Mwami Museveni. Right now kyetuyinako amawulire ge twekakasa nti bakansala b'e Makindye ffe tujja kuyimirira okulwa Makindye. Bakansala b'e Makindye weetuli naye omuntu yenna anaagenda kubeera bakyabakuyega ne press weggwa omuntu yenna anaagenda okumiitinga dictator nga tajjukidde bannaffe abaafa nga tajjukidde bannaffe bali mu makomera nga tajjukidde buggubi bwe twayitamu kutuuka ku kino kye tutuuseeko wallahi tugenda muwaayo ebyensi yenna agenda kukolagana na nakyemalira nga ba local councillors oba ba local leaders tulina tutwala our political head is Salongeria Lukwago tujja genda mu meeting za Lukwago zonna zanaatuyitamu kuba tuba tuteekateekera Kampala tewali nsonga lwaki Museveni otuyita ayita ababaka ba parliament kuba kwatuula ffe tulina okubeera nabo bebo ba political head be Makindye ne Kampala era Salongeria Lukwago wamu ba division mayors era nga nkunga omulanga eri bakansala mu bitundu byonna ebyenjawulo bannange tuli ku musaayi gw'abantu gwe wenna agenda okunyunyunta wawe ogenda kufeero jabirekawo naye tetujja kukusonyiwa. People power. Our power. People power. We do an English bite. The people power. Our power. My name is Nyende Alan Zava. I represent the people of Lukuli Ward B, MAKINDYE Division Urban Council. I'm a member of the MAKINDYE Urban Council, also on the National Unity Platform ticket. As leaders of NUP, we desist and we want to clarify on this issue. There has been that propaganda that leaders went to meet Mr. Museveni. We are not meeting Museveni. We have no business with Mr. Museveni. We as leaders, we are here to serve the people and the interests of our people. We have so many problems than meeting Mr. Museveni, who has been abducting Ugandans, who has been putting political prisoners and they are languishing in military barracks, the likes of Olivia Lutayas. So we have no business whatsoever to meet Yoweri Kaguta Museveni. I want to take caution, as the speaker said it. We do not entertain as NUP leaders those leaders who will have a mind of beating President Museveni. We do not at any one point. We shall not meet Museveni, we won't meet Museveni. We shall not meet Museveni, we won't meet Museveni. People power. Our power. Our power. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. People power. Our power. People power. Era sikiwa nti mulimu kansala w'Emakindye ayinza okugamba agende eyo okusinziira ku kye muzze mulaba ng'eggwanga abaana baffe babasibye bali mu makomera.
baganda baffe banyaffe abamu bafiiriddeyo so tetuyinza kuzanira ku musaayi gw'abaana abo mwatutuma kubaweereza era nze bannamakide 1 bakuutira mbeera mbakusuubiza tinze nyimirira ku kigambo kyange era njasigala nga kyekyo kye nabasuubiza sijja kubeefuulira ate era nja kusigala nga nnuunirira enkyuka abantu wabula n'ekibiina kyaffe era njagala tuve wano nga tuyozaayozeza pulezidenti waffe omwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine amazaalibwa amalungi nga tumugamba yogayogera ddala sebo Your Excellency. Happy birthday. Amanya gange nze Nasali Shamim kansala omukyala atwala ekitundu kino kyennyini kyetuyimiriddemu ku ggombolola MAKINDYE 2. Ntwala omulanga gwange era nga njagala otegeeza bannayuganda abo baatusaayo ng'era amawulire gabadde gatrendinga ku all media platform nti bakansala bagenze okumiitinga mwami Museveni. Right now kyetuyinako amawulire ge twekakasa nti bakansala b'e Makindye tetujja kuyimirira okulwa Makindye. Bakansala b'e Makindye weetuli naye omuntu yenna anaagenda kubeera bakyagenda bakyaba kuyega ne press weggwa omuntu yenna anaagenda okumiitinga dictator nga tajjukidde bannaffe abaafa nga tajjukidde bannaffe bali mu makomera nga tajjukidde buggubi bwe twayitamu kutuuka ku kino kye tutuuseeko wallahi tugenda muwaayo eryensi tetugenna agenda kukolagana na nakyemalira nga ba local councillors oba ba local leaders tulina tutwala our political head is Salongerias Lukwago tujja genda mu meeting za Lukwago zonna zanaatuyitamu kuba tuba tuteekateekera Kampala tewali nsonga lwaki Museveni otuyita ayita ababaka ba parliament kuba kwatuula ffe tulina okubeera nabo bebo ba political head b'e Makindye ne Kampala era Salongerias Lukwago wamu ne ba division mayors era nga nkunga omulanga eri bakansala mu bitundu byonna ebyenjawulo bannange tuli ku musaayi gw'abantu gwe wenna agenda okunyunyunta wallahi ogenda kufeera ejjabirekawo naye tetujja kukusonyiwa. People power. Our power. People power. English bite. Oluzungu. Amina jango The people power. Our power. My name is Nyende Alan Sava. I represent the people of Lukuli Ward B, MAKINDYE Division Urban Council. I'm a member of the MAKINDYE Urban Council, also on the National Unity Platform ticket. As leaders of NUP, we desist and we want to clarify on this issue. There has been that propaganda that leaders are going to meet Mr. Museveni. We are not meeting Museveni. We have no business with Mr. Museveni. We as leaders, we are here to serve the people and the interests of our people. We have so many problems than meeting Mr. Museveni, who has been abducting Ugandans, who has been putting political prisoners and they are languishing in military barracks, the likes of Olivia Lutayas. So we have no business whatsoever to meet Yoweri Kaguta Museveni. I want to take caution, as the speaker said it. We do not entertain as NUP leaders those leaders who will have a mind of beating President Museveni. We do not at any one point. We shall not meet Museveni, we want to meet Museveni. We shall not meet Museveni, we want to meet Museveni. People power. Our power. Our power. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Our power. People power. Era sikiwa nti mulimu kansala w'e Makindye ayinza okugamba agende eyo okusinziira ku kyemuzze mulabanga eggwanga abaana baffe babasibye bali mu makomera baganda baffe bannyinaffe abamu bafiiriddeyo so tetuyinza kuzannyira ku musaayi gw'abaana abo mwatutuma kubaweereza era nze bannamakide 1 bakuutira mbeera mbakusuubiza nyimirira ku kigambo kyange era nja sigala nga kyekyo kye nabasuubiza sijja kubeefuulira ate era nja kusigala nga nnwanirira enkyukakyuka nze ndi munnankyukakyuka sirina nsonga lwaki neegatta ne nakyemalira okulaba nga ate tukola ebyekikuusakuusa neyanziza nnyo neyanzeege ensigadde nga ndina kafeero kansala omukyala Mache 1B. Yes, mwanaffe abadde ku GTV akaseera kano tweyanziza bakansala okubanga mutusizza obubaka bwammwe